Zanyo mwebale kuba balabi balungi mwebale tuwakadde akaseera konna bulijjo yenze kanka ka side eno kubaweereza side eri bwoba mupya oli Yetamale Mirundi Junior muzzukulu wa Mole Namatovu Mirundi saako John Mirundi mutabani wa Tamale Mirundi Senior. He comes as a youth activist and a NUP activist of People Power who supports Bobi Wine in the forthcoming elections. Saako ne mission rambuza lwaki mugiyita mission ekyo nno nakyo kinaaba kirala kangende butereevu wa Tamale Mirundi Junior ababuuzeeko tulyoke tutandike programu yaffe ey'olwaleero. Mirundi muzzukulu wa Mole Namatovu Mirundi bangamba bw'atalaba muzeeyi muzeeyi yanga naye akola ekyejo mu bw'atamulaba ayinza okuzira emmere maama ali atya? Maama mwali Florence Tamale maama wange mwagala nnyo kubanga bamukubira amasimu babatiisatiisa bagenda ne bamugamba nti owange gundi kyeyayogedde olwaleero so ebintu bingi but they have always been there, they have supported me midst rates. Family yange njagala nnyo baganda bange bawini Bridget gobamanyi so nze ndowooza nti buli omu alina papasi gy'alina okuzannya ku nsi okulaba nti tuyambako abantu okwogera ebyo ebituufu so badde bulungi nnyo bannopo tutambula eno twazizeemu mukama waffe yazzeeyo ogwokubiri era nabagamba luli ojjukira naga talina kyagenda kujjayo taddayo era yasoose n'atumayo baloya n'addayo ogwokubiri so byebyo biriwo generally naye nga ndi fine nebaza abasupportinga foundation yange ya Lift Child Foundation yempitamu okuyamba abaana nebaza abapa emirimu mu kampani yange ya Unicare Safaris ya Tours and Travel bebali nnyo bebali ddala osobola okujjawo ebukoto kuleesa ku Kirabo complex waliwo ofiisi zaffe twongera okukola bizinensi netwongera okulaba nti tusobola okubeera mu ggwanga nga buli omu asobola okufuna ate nga buli omu musanyufu mpulira generally okusinziira bumbadde mutambula bingi ebibadde bitambula principal wammwe mwamuyita n'engeri campaign gye zikoleddwamu zibayisizza mutya abawagira People Power? Ekisooka kyensooka okwebaza bannayuganda bwe butakola fujjo mu bitundu bye tutuuseemu sinnalabayo alipoota egamba nti abantu ba NUP babbye ebintu by'abantu wewaawo babba engoye zaffe recently lwe balumba ekitebe era abakola effujjo mu kwekalakaasa okwaliwo baali ba gavumenti nga bambadde engoye za People Power ne basaba abantu ssente ne boonona ebintu which I think that wasn't right naye nga tebaali bantu baffe ebyalabika ebyo zengoye ezabbibwa ewammwe eri nga balumbye ekitebe baali bagala zeeyambisa kuvumaganya kibiina kya NUP era poliisi terinayo n'omu gwe yali ekutte mu baakola effujjo eryo okulaba nti kuba effujjo lyali either side waliwo abaasibuka empisa abannayuganda naye nga tebatumibwa NUP naye nga bali mu ngoye za NUP era nga beerimbise mu kibiina kya NUP ne tuba n'abakuumaddembe nabo abaakola effujjo kubanga kye baali baagala balumbe abantu bakuba abantu banyiike ongere okutta abantu. Ekyokubiri tuyise mu challenges amaanyi waliwo ebitundu bye tugenzeemu nga ba RDC benyize mu byobufuzi bye batalina kubeeramu ng'okuyingira ekitundu ate omala kufuna clearance wa RDC ate nga electro map road map we yali efuluma isi ye manager wa Kalulu teyabalaga lolo yabwe ba RDC teyabalagamu era saagirabamu nti bw'ona ayingira ekitundu osooka kwebuuza ku RDC secondly tulabye effujjo etteeketeeke okuva mu bannaffe ab'ebibiina ebirala okusingira ddala ekibiina ekiri mu organized violence and crime ne bakwata abayaga ne babateekawo batumme ew'okusula ebiseera ebimu badde mulaba nga Bobi Wine asula mu mmotoka presidential candidate omulamba n'akeera ku makya n'anaaba mu maaso nadda mu message y'okunoonya bannayuganda tulabye ebiseera bingi nga venues zikyusibwa nga EC yagamba nti ogenda kukuba ekaceeka ku kisaawe kati ng'ekisaawe ekyo kiriraanaganya markets towns ebintu bwe bityo ne batudivertinga ne batugamba mugende mujje kube mu nsiko wabula ng'ensiko eyo gye batugamba okubamu
teri gazeted bulungi nti abantu tusobola bakola ki okubayita ne batuukayo tusobola okubayita ne batuukayo ate ng'ebiseera ebimu ennyendo mpanvu gy'abatugamba okuba ekkuŋŋaana ezo. Secondly, engeri gye wali nti Uganda landscape yayo ebimu bibira abikola security threat y'amaanyi nnyo kwaba babagenze mu campaigns kwa campaigns ezimu zigwa saa 11 so tulabe nga Bobi Wine atambula ekiro a third force can eliminate him kati awentuyane nebuza security ya Uganda because it's a role of the EC to protect Bobi Wine because he's now a property of the EC. So ebyo byonna ebyo challenges tuziyiseemu tulabye okuttibwa okwabana Uganda kulale zino efujjo violence yennyini alimu n'okufiirwa obulamu ku avoidable circumstances. So campaign zino zibadde za kusomozebwa kwa maanyi naye nebaza abana Uganda nti ne babagaana era basigala bajja because it's their right. Constitution olonda omukulembeze gw'olabyeko si muhiyase, it's your fundamental right. Tetwagala tuteekewo president nti abakulembeze tujja balonderanga mayumba nga tetubalabye because you must tell me what you are going to do for me. Of course, I must see you in person. I'm the biggest stakeholder. These elections are not for Bobi Wine, are not for Mr. Museveni, are not for Amuriat. The election is for the people of Uganda. And if you deny the people of Uganda their right to identify with the leaders they want to vote, then that's against the constitution, that's against the law. But kuba tulina ekireese buzibu mwami Kankaka okweyagaliza ennyo, tulina abakulembeze abeeyagaliza ennyo. Mwami Museveni yagaa nti webunaatuuka ogw'omunaana nga covid ayambuse tetujja kubeera na kalulu yabisuulawo dda kubanga alina abana abawujirizi b'obunyama bwomu nga haamu leero kano osobola okukawanga. Secondly, ebyuma emulago ebisizibwako balwadde ba covid 5 kakati ate enamba zeeyongedde kyobula nga abantu bangi bagenda kufa. Era ojja kusanga omunene omwe akuba essimu ebyo ebitanda mu bintegekere. So bw'otuuka emulago n'olaba health sector ya Uganda n'olaba covid engeri gye yeeyongeddemu n'akalulu ke twayingiramu nga si kateeketeeke bulungi byonna biba biruma mu nnansi. Njagala okutegeera principal wamu bwe yagenze ku electoral commission yaweereddwa warning nti singa addamu n'amenya amateeka ajja kubanga agibwa mu reesi y'okuvuganya Museveni. How did you take that instruction? Nze nandisuubidde Bobi Wine era nerulire namugamba nti talina kyagenda kujja ku issue. First of all, Bobi Wine, if you say that Bobi Wine is violating the COVID restrictions, but we have seen ministers doing so. Ate bo ne batakwatibwa Honorable Kasolo ne bamulaga ate we yakuba olukuŋŋaana waafiirawo n'omuntu. So ekyokubiri Bobi Wine kyatagenda kufuna mu EC we all know era meeting yagenza okugwa nga tewaliwo kyetutuuseeko nga Byabakama justice yasulawo omulimu gwe nga ateekateeka akalulu kano ng'akuba road map ng'alina obuvunaanyizibwa ku kalulu kano ne yeegatta okuba eddoboozi ly'abakuumaddembe because Byabakama, the army is a separate institution, the police is a separate institution, and they also have your roles. In fact mu roles ezifuga EC chairman sinnalabamu nti ojja kwefuula health worker. The minister of waliwo akamotoka ka minister akatambula naffe ku campaign. So the minister was allocated the money. These are different entities and they all have different roles. But because Byabakama is the manager, I do believe waliwo abali mu byokwerinda baagala kati Byabakama yafuuse mwogezi wa ministry ya health. Guli ogwo bwa manager yaguleseewo. Because at the end of the day, if you tell Bobi Wine nti violating COVID SOP, yes, ezateekebwawo. First of all, bali abalala obakoze eki ba minister abadde baziviolating. Babebekulu abakuba enkuŋŋaana eggulu obakoze eki. So the law cannot be one-sided. Ne Bobi Wine naye bami musajja ato mpozi nagamba ng'omukute n'omuteeka ku kiteepo National Game Park. But akalulu kano lwaki twakateekamu nga tetwagala bantu bakuŋŋaane? Because people will come. Ekyo kyali mu ntandikwa. Mwami Byabakama ne tumugamba nti wagambye nti abantu bibiri yasooka na 7 nti be balina okujja kulana ne tumubuuza watudde naani oba wavudde buvyeri. Kaakali Mwami Museveni bwe yalabanga enkuŋŋaana z'abantu 7 ba elders mu bitundu gy'akyala basukkamu naye kati twekyusizza bali bibiri. Netugamba ate wazze otya bw'ojja covid yakyusizza mu nkwata ebibiri tabikwata mu nkwata bali 7 kakati tuli ku bibiri. So at the end of the day akalulu tuli mu kalulu akaali katali kateeketeeke bulungi era nze kuva mu ntandikwa nabagamba tetutegeka kalulu kano because one Mwami Kaka Kasinza kutuula wantu kwa covid waali ate mu bungi
naye olwo gavumenti gye yalina okuzannya as an entity okulaba nti because yesinga okubeera ne biggest responsibility. Of course is the stream body. Yes. Kakati oyinza kutta abantu 56 novaonaga nti asifa abo abasse covid ye yabasse covid yakatta abantu 208 naye olaba violence abantu abakafa mu violence n'ebikono n'ebintu by'abantu okuva ku primaries zaabwe effujja etteeketekere tujja kutulaba abantu nga bafa property eyonooneddwa. It can't be covid. There is somebody who is using covid okweyagaliza obuyinza obususu. David Muhoozi ono nga yakulembera amagye commander in chief yagambye musaaga kano sike kalulu akasobosa okubeerawo nga amagye weegali, so mulemereddwa okutunuulira bekikwatako timwekwasa UPDF. Kituufu aba people power mwekwasa UPDF okweyingiza mu byobululu bino nga ye bwe yagambye mugyekwasa bwekwasa kuba si gwe gusoose UPDF okubeerawo nga waliwo obululu. What is so special with this one? The only issue that I have n'abantu abo mawanga amalala kubanga Uganda si yetegeka akalulu, America yategeka akalulu, Burundi yategeka akalulu, Ethiopia yategeka yo yayongezaayo, Tanzania yakamala. But Mami Kankaka, the history of countries, President Museveni yachogerako ku Al Jazeera, we concentrate on the who, not the what, because the what gives us the who. Uganda tebakitegera bwana yayina ebyamagezi byayogera. The history of countries varies from their history. Ebyafaayo byabwe ebiseera ebisiga bye bibawo ekyokukola mu kiseera ekyo. Mu Uganda eno Tanzania yasobola okutegeka akalulu mu covid. Why? Ebyafaayo byabwe Chama cha Mapinduzi badde mu buyinza nga abantu bagikiririzaamu because Ali Hassan Mwinyi, Julius Nyerere, Kikwete, Mukapa, then ogatteko ono Magufuli aliko. Abo bonna abakulembeze benjogeddeko baali tebeeyagaliza buyinza. Okweyagaliza okususa okw'obuyinza. That's why Tanzania ekyusiza abakulembeze democratically. Tanzania nesigala ng'eristable. America eriyoba mu 8 oba bameka. How many are they? Museveni yaliko yekka. Yes, balinganga basatu. So America bo balingamu. Kakati munange. America yo custodian of democracy. Nabo balina history waabwe. Nti Trump okuvaawo nagati akalubane tetugenda kategeka abamenya ennyingo mu ssemateeka waabwe gwe respectize ebbanga ddene. Era ebimu ku byassa Jeff Kennedy byenkyakiriza nabo. Jeff Kennedy America bamwagala nnyo ngayagala kukwata mu constitution eyo. Jeff Kennedy n'akola secret service. Jeff Kennedy n'agenda Berlin ku Berlin Wall abantu 5,000 ne bakuŋŋaana n'agamba ekisenge kino tusobola okikuba kati olwa provoking sematalo w'okusatu. So there is a lot of things nenga bisinzira ku ki kakati America can organize an election nga America because of their history. Nti balina ekyamanyi ekyokuprotecting. Secondly, America is the custodian of democracy. Democracy waabwe batandika omuzanyirako ensi eyuuga abatakyalina monopoly ekuba kwa America si member wa ICC naye kuba ate abalimu ate atawasa akuba abakola ki abali ku mbaga. So ya America nerwaki abantu bagirespectinga because of their history and their democracy. Kakati e Burundi eyategeka akalulu ba president mwenda bali assassinated e Burundi. 9 presidents assassinated in Burundi. History waabwe mubi nnyo in that okubeera omukulembeze Burundi nono naye Nkurunziza yafudde abnormal ways. President okufa covid nga ba amacha bawo mpulira yali kyewuunyisa president omulamba yakwatibwa covid yafa scientific omulangira w'Obungereza myaka 7 mwemeka Charles ye yawona lwaki bano tebakubira kubeeri. Nkurunziza yali avuga kagaali n'adduka yali asamba n'omupiira yali akola exercises gamulijoni eno yabadde asinga okuba fit. Covid n'amutta amangu ago but you must look at the Burundi's history. Okitegeera kakati nabo balina otegeka akalulu ako olw'okutangira ekyo ekibamba kyandibaddewo. But in Uganda singa President Museveni His Excellency Tihabulwa yali awuliriza nga teyeyagaliza nnyo obuyinza myaka 35 ng'asobola okutuula ne ba political players bonna because bamitinga mu iPod
Bobi Wine baani bonna bamawu naye nembuuza nti ebiteeso bya iPod biddayo mu parliament biyite. That means Uganda eyinza okwetaaga senate gye bujja. Senate eno ekolenga ku birowoozo bya entities endala. The Interreligious Council etula bya birowoozo bye bawa bikoma mu mawulire oba twetaagayo implementation body endala. Ezo organizes ez'amaanyi ezo abantu ab'obuvunaanyizibwa mwe batula ne boogera. Cultural Leader Forum. Interreligious Council. Interreligious Council. Cultural Leader Forum. So we need the Senate whereby these iPod ebirowoozo ebiva mu bantu abensa bigende nga mu Senate kwate bigenda mu Parliament kubiteesaako. So what am I saying? Mwami Museveni okweyagaliza obuyinza history waffe abadde agala nti ng'akalulu kano okubeera ka free and fair. Kuba emyaka 35 I believe that tulinawo ku institution esobola okugarantinga democracy. Naye amagye the arbiter, because the army is a referee, the arbiter. Mwami Kakaka twandibadde tukola poliisi ya EC nga yeewulirizibwa ekomandingibwa EC. Tosobola kwogera ku independence ya EC mu kiseera kino nga gyonna emivuyo egigenda okuva mu kulonda. They cannot cancel candidates. They are saying wait for court because Bobi Wine tebasobola mugobamu ate bamugjamu bati. Mwami Kakaka RDC kasita ayingira mu kalulu ze public servant bamukwatirawo batikani byabaka ma command the arrest of an RDC simanyi omusirikale asiiwuusa empisa isegamba Bobi Wine okubeera ali sawa ye DPS amugamba tajja kubeerawo kakati ebiragiro biva waani. So in a situation ng'ebiragiro tebiva wa justice byabakama kakati iseba yakyuse n'eddembe lyayo kyova olabanga amagye gegatekinze over. So however much David Muhoozi denies it, yes, the EC has no capability to control the activities in the election. Of that's a weakness. They have no capabilities to control what is going on in an election because first of all the EC doesn't have an EC police. N'ensendala nazo zibeera ne poliisi yaki y'ebyokulonda. Bwe tuba twasobola okululeetinga ba prime preventers emiliyoni ezisoba mu 10 twandibadde tusobola okuwa EC ndabagoberera justice byabakama nti bakandidate baffe tubakuume nene justice byabakama abasirikale byewa Bobi Wine babakuba recent n'omu yavaamu n'omusango kakati EC kuwadde bakuume olwaleero because the army is the overall. Orders are from above. Orders are from above. We don't know where is the above. And you cannot organize and manage an election where you don't have monopoly and power. When you are just a spectator. Because I believe Byabaka must be a manager. Not a company, the roles of a manager. So this has turned him a spokesperson of the army. Of the army and the Minister of Health. Because secondly, okutambuza abantu ogenda mu constituency endala ne bakitegera nti transporting abantu okumusanga. Secondly, byabakama walemeddwa isi tekyawa ba candidates sente. Ebawa security yuka edda yabawanga sente n'emmotoka na buki kakati isi tekyabawo kati omufugira ku kinga campaign za Bobi Wine abazi supporting abana Uganda. Bobi Wine kati onaamufuga otya? Duli isi yali ebafuga olwa sente gye bajja sente bajja emmotoka bajjayo obukuumi ne bawa buli kimu ne kati Bobi Wine atambulira mu ye amafuta yageegulira gwe n'abasirikale bewamuwa okukuuma toba controlling kati Bobi Wine respecting justice byabakama kuki kubanga as a justice ku bulamuzi nandisuubidde nti olwaleero mwami byabakama kye yandikoze kugenda maki yawandiikira nze kyasinga okunewunza yabawandiikira ebbaluwa nabagamba bannange amagye ne poliisi ne gamuddamu bibala ng'ebbaluwa esesa tuli mitiivu ati gwe olina kubeera manager n'ensi yasoose ne bakasujja baabiraba kasujja we yali chairman w'electoral commission no baabiraba Ajaziz nga tebalina monopole mu kuprintinga obululu olwaleero njagala kubuuza justice byabakama wabaddala ayagaliza Uganda n'ebirungi tenda y'okuprintinga obululu okugiwa amakampani yagimanyako yaginamu omukono twawulirako nga bakayana twalabye bululu bwe bujja twalabye bululu bwe bujja bagenze mpulira because
process baje kujjamu ate kati obeera otya speculator so bannaffe tulina bingi nnyo bye tulina okukola ku electoral commission tyobalaba nga European Union babuuza, did you fail to send a representative to watch the bringing in oba mwali mwewala mateeka? In one of the reforms that mu kalulu akaddako wasoma ruling y'abalamuzi wagisoma eya 2026 ruling y'abalamuzi mu kooti yagamba nti tukkiriza akalulu kabbeddwa 16 illegalities zino ezibadde mu kalulu bannange teziddamu kubeerawo era ne bawa 10 points ezirina okugobererwa mu kalulu akaddako. European Union nayo neewe ensala yaayo nti according to African standards, I don't know the definition of African standards whether when it is American standard that is different, but when it comes to African standard it will remain an African standard. Mami kakaka olwaleero President Museveni funding ya AU bagisazeeko walaba ne recently nga batadde sanctions ku bakungu b'amagye. Why? Omukulembeze waffe ne parliament tebaateeka mu nkola reforms ziri nti isi tekoma bukomi kubeera independent, isi tekoma bukomi kubeera speculator, isi tekoma bukomi kuba roadmap. But even in the consultations that were held abamu tebakola consultation. Yes, bannange an election is not an event, simbaga, it's a process. It's a process. And if you're going to challenge the illegalities and the insurrection, you are supposed to go back. Consultation is a zitaba. It's also not illegalities. You are going to go back. When Bamulemeso Gende Massacre, don't the map ye far. Tebamulemesa Kubanga Tayaremi. What would I be in the Bamu Quata Nebamu Siba? You're not process of because you need the map. They are gobererwa. It is fundamental. Yes. Consultation is their fundamental. Kakati if Biabakama failed to organize consultations before even the electoral process. The whole process is happening. Biabakama cannot manage campaigns as it tense ways. But nze Biabakama Semonenya. Badru Chikundu yabalanga 1 + 1 = 11. These people were very intelligent people. But because of the system, because Mr. Museveni has not mastered the art of democracy, yakyali mu buyekera. Kakati in absence of judicial court ezapo kubanti zafa nga basa Owiny Dollo olwaleero ye chief justice nga Buteera yadda wali mu court of appeal emisango gyonna egivudde egyaba MOP gidda wali mu court of appeal ogwa president geda nga bonna baaliko ku musango gwa Besigye abo bonna abasatu nono justice Byabakama justice Byabakama was a DPP mu musango gwa Besigye ogwokwata omukazi after 2 years bwe babanga bagenda solo to be in a case eyokwata omukazi for 2 years. These guys are funny. So what am I saying? Bobi Wine has played this part as a presidential aspirant. There is nothing they can do. But the CDF must tell us the people abatta abantu because amajete gatta abantu okutta omuntu oba weefudde omulamuzi. The army should not sentence people to death. Even when somebody is not putting on a mask, he's supposed to be taken to courts of law to get justice. But because waliwo kubagana, there is miscommunication. Nosanga bamajenga Bobi Wine bamuyisaamu amaaso. Man, this guy is a presidential candidate. Nenkwata gye mumukwatamu. Wano mbabazi bamuleeteranga kabangali nga tatulayo nga bamugulira luggi lwa maaso. Kiki ekyo kyotasobola kukolera Bobi Wine? Olwaleero nalabye Felix Kulayigye mwagala nnyo. Yagenze Bobi Wine wawangula obuyinza mukubira salute because he's a head of state. Ye Felix Kulayigye mentality gyalina lwaki abalala si gye balina. Kakati the CDF, you have created the parallel army, the LDUs. The law in a counter terrorism, counter terrorism. Tebagikolera byakalu. I'm just imagining how counter-terrorism section manages the ballot papers. Can you imagine? As if ballot papers is a bomb. Election is example elections. Terrorism, counter-terrorism. And you see, our security agencies, when we are training them, we don't concentrate on social intelligence. They are trigger excited. They don't know how to handle civilian
civilian campaigns, that the relationship between them and the civilian, kakati counter-terrorism. Nojjayo land forces, eyambala green, kubanga yeeru ajukulira ayagala okulaba ku bantu nga bafu. So man, the CDF should go back and retrieve and read the role of the army in an election. The army should not come in this election. We give so much money to the police. Never get a defense committee. Muwanga jakulira honorable Muwanga jakulira. Olaba obutitimbe n'obutitimbe bw'essente. Obuli assigned. Obukugu bwa police. Kakati America ezze. Babataddeko sanctions because babadde two things. America bwe besobola okuteeka sanctions ku head of intelligence wamu akahundaho wasiye mwana akandwa naho eggwanga liba mu katyabaga akandiho so eggwanga liba mu katyabaga era be bataddeko sanction ejagendo balaba nga baluuyi lumu kakati America yoke jetuyambe but mulongorani eggwanga lye liba lifiirwa. Of course we are losing the sovereignty of our own country. European Union nebagabe tetugenda kubawa sente buli polling station twetagako omuntu wa European Union. Buli polling station European Union yabagambe. America nebatekako ne sanctions. Okutta Pompeo Secretary of State wa America ava na tweeting. Nagamba nti okutta abantu ekyo yononero. But lwaki tutuuse ku mbeera eno? Because institutions zaffe zaagaana okuteekawo communication. Bobi Wine bamuyita jja. Nze nandisuubidde nti CDF n'abakungu b'amagye bakolayo dialogue. Nze njagala nnyo okutiisa kuba okutiisa kwe kujja okuyamba eggwanga. Naye muba mukyalina mentality ti Bobi Wine mumulaba ng'omuyeekera okutta abantu ate ne mubakompensatinga. Bwensi ki gy'oli osazeeka pulezidenti atta abantu n'abakompensatinga bali balina okufa mumale mubawe ssente. Waliwo section y'abantu olina okufa era mube batta waliamu omwana wa jeno waliramu omwana wa minister anti bo tebeekalakasa nga mmwe anti okwekalakasa. This is a peaceful demonstration. It's our right. A peaceful demonstration. A peaceful demonstration. Abantu balina okulaga obutali buba but ekizibu ekiri mu ekyo n'abantu nabo tebalina kuteekawo mbeera nti Bobi Wine takwata. No, Bobi Wine is a Ugandan. Akwatibwa but in which circumstances? Omukwatidde ki? Talina kyakoze omutawaanya bw'aba alina kyakoze. It's not above the law. Mu COVID regulations soko kwate kuba minister abali mu primaries zenale mwezaffiramu abantu abasoma mu asatu abosoko bakube mu kati Bobi Wine omuleete ensekirize wano bamukwata mu Arua emundu yafuuka nga condom ne high school mutedanga mu kulabika bajegaani court martial nemuta kakati institution ezo bwe mbabazi lero mwami Museveni baga nti Christmas ya 2005 dese abantu bakikkiriza baddeyo kalenda kakati mwana wattu buli institution ina lolo y'okuplay n'amagye galina lolo y'okuplay naye amagye tegasobola kutta abantu atano mukaaga ne muvamu bakompasenti. Njagala kubuuza Tamale Junior, waliwo issues ezayitawo jjo simanyi mutya bwe mwazikwata mukuliko ey'Ekoboko. Ekoboko twalaba ekintu kya people power nga kyamaanyi naye waliwo omukyala mu gavumenti eno. She once said that she is the gateway to Koboko and people power will never appear. How did you feel ng'ebigambo bino mubi dismisses? Yes, some people give themselves exaggerated importance. Manyi mulimu b'enalema balowooza nti bo bamaanyi nnyo era abamu babadde boogera ne ba RDC bagane Bobi Wine. Ate ne wabaawo ab'enalema abakkiriza Bobi Wine okuba enkuŋŋaana. Waliwo ekyansasa ab'ebusoga badduka ewa sipiika Rebecca Kadaga honorable ne bamugamba Bobi Wine atusensedde wansi yonna. Kakati sipiika yakkiriza Bobi Wine okuba olukuŋŋaana ewuwe third in authority atula ku lukiiko lw'enalema kati bwanite. You see, some people give themselves exaggerated. But mu kifo ekyo twawagira ow'enalema. One, because people have failed to identify the ideology of NUP. The ideology of NUP doesn't say that ab'enalema tukwata obuyinza tubadde. Sigirabangako ng'egamba nti mwami Museveni bw'anaava ku ntebe tugenda mu persecuting tumutwale tumusibe. That's not what we believe in. We still believe that everybody can play a role in the democracy of this country. That's why Bobi Wine abadde mu parliament ng'ayina n'abamuwagiramu enaalema.
as a member of parliament. That's why ababaka abasinga obungi baguse ideology because is not like a Bobi Wine is not a radical. Kano yayingiranga ekyo kano ng'omukwato otya n'akolawo okutuwaaka ensula ebeera ku but Bobi Wine musajja wa mirembe nnyo because he knows in a sympathy mwafunidde kyabantu nabo batuusa ekiseera ne bagamba nedda wadde tuli beenaalemu naye kino kiyiseewo nina baganda bange bawagira famire yange yeenaalemu naye watuuka ekiseera nawe naga awo basusse omusajja mukuba waaki amasasi ne bw'aba mugamba nti adda ayagala kutomera basirikale waliyo court temuba live bullets you are making him to become a matter so what am I saying ekyokubiri Bobi Wine ayagala nnyo abavubuka oba abantu basobola okukolagana nabo olw'emyaka gye kyajja kufuuka pulezidenti olwaleero olw'emyaka gy'abantu abamu abeetaaga n'abantu abalina ebirowoozo ebirungi I don't believe that bonna bali mu NRM they are bad people. There are people whom you can work with. There are people who have experience. Nti negwanga bwana alikwata tagenda defuga na Bobia. Bobia nga nebo muteka mu foreign ministry. Katize nange nebo nteka mu ministry ya commerce. There are people who should be there. That's why there are those that have gained experience. For years. Yes. You have technocrats. Bwali bajjako Malu Bashiru ba technocrats batu. Ebibiina by'abasawo abakulira ebibiina by'abasomesa abakulira different entities come together because that's where the elite class that can move this country we bali abasuubuzi kasiita basajja bagagga kwagalana so you need all these people, you need all these entities and there's no anybody who can make a civil disobedience nga tabiina ebyo ebibiina leka abasawo bagana okugenda mu malwaliro okumala wiki bbiri olaba ba gavumenti teeko bye bakola Bashiru kuba gavumenti eno investinze nnyo mizinga investinze nnyo masasi naye nga sectors endala so what am I saying is that the ideology of no which I believe in is to see that people who are moderate in the NRM can work with us. People who have the expertise and have no political arrogance. Yes, people who don't have arrogance. My father is an NRM na yakubulira mazima. Amazima we getagisa akubulira era yagamba he fights the wrong. Yeah. I talked to Bobi Wine recently. Namga Bobi Wine nti wakoze tekiriyo wakoze jesi. That's the country we want. Meanwhile, Tamale Junior wabadde there is something making rounds on social media. In this country, mwazeemu omuyimbi omunigeria. Omuyimbi omunigeria n'akola concert etannalabwa ku bayimbi bannayuganda kubanga bo tebanasumululwa kola. So many questions are rising to the extent that they are now extending to diplomatic queries between these two countries over an issue gyetusuubira teyali baddewo. How did you perceive ekintu kino wakifunye otya? A Nigerian musician coming into a country for a concert without confidence or peace, with Ugandans being told not to, and Nigeria has to, and then the world, the social media is taking on heat from Nigeria. Why would it do ensonga zino? So, kamalirize n'ekiri katini. Ojjukira Bobi Wine we yakyalira mukyala Njuba ne bamutwala ne ku malalo gawo. Of course. Mwami Kalisa we yafa Bobi Wine yagendayo. Sheikh Muzata of recent is showing people that there is an ideology that people who have knowledge and they are radical, they are not radical, you can work with them. Ekyo kitegeeza era bangi nnyo bakyalidde kakati okuwagira oli owenale musaasuubidde nti yabadde appreciatinga omwami wabula kitaawe w'omwana oyo yali musawo nga wamaanyi nnyo mu Northern Uganda kakati yabadde appreciatinga family recognizing the work era Bobi Wine asobola Tabani Amin nebakena singa tebatunda bibiina byabwe nakweyo nonagenda Mwami Museveni kukola nabo bandibadde movement eyokulaba nti bakyusa obuyinza so ekyomuyimbi omunigeria okujjawa ekisooka Mwami Kaka music industry yagwa ekisinza okuleetera ba celebrity baffe mu Uganda amannya gatugwako
kakati amanya bwe gatugwako obugwi tetufuna bahandlers kutuyamba nze ekipagisa Shiba discipline ye kyolina byotamusangamu wadde naye yatandise okwonooneka ayagala kuyingira ebyobufuzi stay in your line sigala wooli kyomanyi osobola okuwagira Nuupu nga toyogedde wabula akaluluko ketusinga okola ki okwetaaga kakati music industry eyo yagwira wa music industry y'abasuubuzi ebivvulu ebyo baani bannyini byo ng'okoma kulaba Abitex ne Bajjo nti baategese ne waliwo ababibidinga emabega eyo mu Kateni Poofuluwo Road abateekamu essente ali eza weekend bawolodizi baagiwamba nze bwe nalaba dota wa pulezidenti omu ng'agenze wa Ebrians okugulawo ebintu ebimu nemmanya kyono si mwereere buli omu si mwereere eyo music industry eringa mupiira omupiira gwa Uganda okimanyi twatuukako nga tulina nagundi bbiri liigi bbiri Kabenge ng'ataddewo eye Mulindwanga naye ayina eye waayi buli ekintu kyonna kasita kiyingiramu ebyobufuzi ne ssente nekitasanga bantu bagezi nga kiwedde amawulire nosanga abasajja abagezi abali mu mawulire abagawandiika ba editor naye nga bali mu black chip journalism okukuwa ssente okuba sitole ya minisita ali mu health yabye biliyoni 5 gwamali agenda kuwa kakadde kati awo institution we zaatandikira okufa oyina Bajjo oyina Abitex balwanagana olwa politics gwe batamanyi na gyagenda kugula oli agamba nga bw'ayagala Pulezidenti Museveni ono ayagala bamubeiringa wutu kakati abayimbi bambi sijja kubanenya nnyo beesanze mu kizibu ekyo nti abafuga music industry b'amaanyi embwa nagambye mukwano gwe Kasuku embwa tesobola kulwanagana na mpologoma ne wooba ofa omukono tegustopinga train music industry bagitta ne baleeta ebyo ebiteekateeka nti omuyimbi okuwandiika oluyimba amala genda wa minisita alutunulemu nga mu nsi ki olwo bagitwala bano bonna baproducer boolaba abo bonna bakadeyideyi bo balina baproducer abaabwe abalipootinga ewaabwe Washington lwaki teyakwatibwa Washington abamuli emabega banene famire ye mwava musango gwa ledi era ye tebyagenda wala singa byasanga mulala yandigenze munda you were with me nafa ntya ng'oli nange kakati n'olwekyo ogenda okwesanga nga music industry oba ogitunuulidde erimu empologoma omunigeria tetwagala kuba basiru procedures zikolebwa the man was on an invitation to Uganda invitation mmwe mwennyini mwamuyita immigration internal affairs nemukooneramu airport the gateway of the country kati singa twaleeta terrorist singa terrorist yatumaze singa yatumaze mpulira airport eyina okunenyezebwa omuntu ono yayingira atya eggwanga secondly immigration emwadde working permit omusajja basasudde n'omusolo bulungi nnyo woteeri gye yasulamu bo bagamba nti it was a dinner after it turned out to be a lunch nga military eyakikuuma njogera omunene eyakibidinga ekyekivulu mwogere omukyala mwogere bankube essasi mu kabina enkyaneme kudda mwogere musobola okulwanagana naye bali mu baveeko bali mu ntalo zaabwe the woman behind the concert is very powerful that the military bwe tuba tusoma amagye fe abakomeddwako ku magye tumanya the moment you find a person akomebwa military police VIP military protection unit kubanga protection unit bwe bagenze kola training batwalayo bafu kuba buli kibinja nga mumaze training ekijja nekirondamu kati abasigalawo awo nga tekibaagala tebasobola kutta muntu ekisayina kingi sabawo atate yagisoma bulungi bwe bateeka okuuma abakungu kati weetaaga kyamaanyi omuntu amala nga akuuma omukungu emyaka 10 nga tafulumyanga ku sasu bye nabuuza muganda wange God is plan nti goyina ebyama bya gavumenti bwe bakuuma mu bbaala
military bwe yazingako ekifo kye baalimu naye yaddukira mu ttooyi kakati kanyuma yali amuyamba byamaani tewekweka mu ttooyi mpulira nadduka mu ate akumiwa military kaye ebyabwe byamaalo oba mutabani wani oyo mutabani wani bafuukidde pulezidenti Museveni nti terina akutte kasaala amuvaako amabega gwe kyama ki ekya gavumenti ekikuumisa n'emuttooyi kokwata toilet paper bwayingira ttooyi no bwawerekera naye obwavu mujooza abantu kakati munnange obuzibu bwe bwajjira ku kivvulu ekyo gavumenti ya Uganda yali eswala ekisooka okukwata omuyimbi oyo ne mumuteekayo mukomera is against foreign laws oli ali mwe abaamuyita temusobola kumukwata ne mukola ki musiba mwandibadde mukwata omukyalo yali emabega g'ekivvulu ekyo eyaleeta ne military police emukuumi ekivvulu kyali kikuumibwa military kyali kyabalondemu as you are arresting these people who are in Munyonyo a certain concert happened in Mashizoni Falls Lost and Rhyme happened and people were there as you are arresting people amabala agamu gakola gakuumibwa owakesisi eyagamba wano juzi nga bakola ekikwekweto nti kitwenyamiza nnyo nti abakuuma emirembe ate tubasanzeeyo ate nga be balwana ennyo amabala of course you are addressing a police naga nti directly the police is in charge of protecting the spaces zetutakkiriza so you are undermining emirimu gyaffe as KCC kakati bana abayimbi olw'okuba nti nabo bagenze mu competition olaba n'abasamize n'abavubi balina ababakulira bannange ne wakasanke abaako waatula nti eno yennyumba tomujogera wuwe mmwe babajogedde mu hofutaamu yammwe naye olw'okuba nti mukyalina babebekulu abatategeera be basooka okuteekinga front newspapers be bateekinga bwe bajjako interview abayimbi basooka ne bagamba nti batujoze nnyo bakuba batya concert eno omunaigeria oyo yakwatibwe tewayita nnaku bbiri ate ne babikyusa firi oyo omunaigeria kati mwani anasosenze omuwulira engeri gye simanyi nnyo byakuyimba ebyo abayimbi manyi byabufuzi mpulira kubanga nabo bennyini tebamanyi kye baliko basooka kugamba akwatibwe ate kati mumufiriringe mpulira ate ekyabakyusisa ekyo bano ababawa ssente kati omuyimbi okukola egundi vidiyo bukadde ako ani abuyina era olina genda kapeeka weefukamirira mpulira the music industry is ruled in kapeeka ekyo buli omu akimanyi waliwo ne gwe bakawa ssente yeekubeko enfuufu covid ono kyatulaze bagamba nti erukanga n'etonya netulaba ensiisira zenkanya emyoyo covid yatulaze mayinjaga tikibuyaga waali tikula ennyumba bw'olimanye ekiri munda abayimbi ne bakabira emmere akawunga kabbala abayimbi ne bakabira pulezidenti Museveni abayimbi ne bakola ki wano security n'ababikola bino bakimanyi temulina kyemujja kukola kuba temwogeza lulimi olwo kuba mayinja y'ennyumba bwe yatikkuka ate gwe twalaba munda ye yalimu mu kakati eyo music industry ey'abantu abaasoma abantu abali exposed tesobola kulwana lutalo n'eruggusa era bakyabakola ebintu bingi empologoma wana abatakisi baali babago tebalemerawo webali omanyi lwaki the body is strong ne wano ono alina amalala ono akiika kapeeka ono avuga emotoka eriko saluti ono ate ye alowooza banne bo balowooza wa kitalo sente azijja wa genosale kakati ate ono baamuyita avume Bobi Wine kati mmwe mwava ku by'obuyimbi wa mercenaries obuzibu bwa Bebekulu bwe buliwa kakati ye Bebekulu what is wrong with him Bebekulu g'oyinza okulowooza musiru ne Bebekulu si musiru Bebekulu akitegedde nti Bobi Wine ne Chameleone bamulese ono anoonya bwa meeya ono anoonya bwa pulezidenti kugaba masaati ate n'afukamira n'okufukamira ekitiibwa kya hama oba okisi waliwo emmotoka z'ovuga nga they speak Luxury power nga teweetaga kwennyonnyolako tokyafukamira tekiraga bwetowaze okufukamira mpisa yakuzibwa mwana mulenzi Sali yakulayo n'empisa Obama yakyala e Bungereza n'asanga omwana w'omulangira William mwerabidde erinnya oyo omuto n'asikootinga amubuuze nga bw'obuuza omwana yasikootinga okusitama yasitama
amubuuze ekifaananyi nekifuluma. American media yali emusi super power president wa super power oniriza okubuuza ono okubanga omwana wa mulangira. So Bungereza etusinga ki? Bungereza ate yewolene waffe ssente muganda wange naye bali abasajja balina baki balina ba diplomats abahandolinga ensonga ne bajjayo ekifaananyi nga Bush asesemera Japan naga kakati ono yakola kibi nnyo okusinga ono ne baleeta ebintu bingi bye baleeta ebyali mu past ne batulaga ba past leaders weaknesses zaabwe kakati ng'Obama kyakoze si kyamaanyi because there is a comparison kakati bebekulu y'obuzibu bwayina kitaawe bidandi yali amukoledde foundation mwami Kankaka waliwo ekintu ekitagulwa mu nsi y'ebigasi ne bw'oba ne ssente nga zenkana ki waliwo omugagga olwaleero nga yeetaaga okumanyika. Omanyi lwaki abayimbi babeera mu mawulire ne bakola bisitoola ebyo bakyanoonya okumanyika naye waliwo omuntu mwami Kankaka abeera n'erinnya nga likuba boda ku boda teyeetaaga nakwenyingira Bobi Wine ye Bobi Wine afunye ligasi nti ne mutabani we bw'ali baakuze nga talina kyali bw'ali teekako erinnya Bobi Wine Kyagulanyi Junior tobuuza kyekifugisa bwa Uhuru Kenyatta amawanga not because that bagezi legacy kitaawe gye yali alese mu society ya Kenya etagulwa Musalia Mudavadi Wetangula Kalonza Musoke Moi mutabani wa Moi Gideon Moi atula ku mukolo naggumira ne bamuwa n'omuzindaalo because bali abasajja bakwata abaana bawe ne babatwala Harvard ne basoma ono Odinga kimukoze obi mutabani wa Castro yafa Mandela ekyamukola obi family ye teyafuna mu mwana mugezi kufuga South Africa Tabu Mbeki olabyeko wagoni nga agifuga Bazuma be bagifuza ate bakwano ba Mandela family yagaana okukapitalizinga ku legacy etagulwa ssente olwaliro mutabani wa Uhuru Kenyatta muzzukulu we akalulu kaanaateeka mu 2027 essente tekajja kubanga ono avudde from nowhere kyobulaba nga Lutwe Kenya bamutya nnyo nti ye yava ku street neyeerandiza yekka kati yabasanze obugagga era bw'osoma ekitabo kye talina alinga President Museveni talina gwawa credit mu bulamu obwo kyerandiza kyemeza balayisi is not a man you cannot sign an alliance with Kenyatta abeerako n'Odinga naye nga tasayininze endagaano na vice president waati ono amutya ono emanyi nti Odinga alina byatasobola kukwata ono ali shirudu kakati kyekugamba Bobi Wine Bebekulu fe we tuba tumutunuulira tetumulaba nga Bebekulu tulaba ekifaananyi kya kitaawe bidandi President Museveni waba yakwata Tabani Amin mutabani wa Amin n'amuwa okubeera deputy wa Yisu n'akwata bano abakyala bannakiwala kingi abatayimanyi nnyo nakyo bakoledde n'alemu n'abawo bwa minisita bwe n'akuleka ng'okyagaba masaati oniringe ereze message alina kyakugamba teweekutte bulungi ojja genda amawulire gakuwaane simanyi olina V8 ensi tetambulira ku V8 ensi etambulira ku legacy. That's why every American president must have a foundation his legacy to go on. Bano Obama katonda abayambi ne balina foundations ensi okusigala ng'erinnya likyakola kyamujjukira leero Bebekulu njagala Bebekulu olwaleero aveeyo atunuulire ku Bobi Wine. Bobi Wine yamuleka Bobi Wine gw'olwanagana naye olwanagana na legacy kati ebyobuyimbi yabivaamu ali ku legacy atusanyusa busanyusa tujjukira kiri waliwo ekintu kyafunye bano banne kyebatakola kyebatannaba kulaba President Museveni ku ssaawa ya leero n'abawala na Bobi Wine tebamuwalana kubanga nti Bobi Wine tasobola kufuga ggwanga wabula okubeera nga bw'ogenda mu Washington bakumanyi bw'ogenda Japan bakumanyi ng'olimu na Uganda Amama Mbabazi yali akyagala era yali agenda ku kifuba Amama Mbabazi was respected bwe yatuuka e China bamukolera guard of honor ndoza bibimu ku byatisa president he had a lot of Chinese influence president wa Argentina ate mutabani yali agenda kufumbirwa mu family ya Mama Mbabazi Ramaphosa owe South Africa mutabani we yafumbiddwa muki najja nano na muwala wa Mbabazi ekitagulwa ssente naye Bebekulu ye ali ku Bebekulu list kusiba malasi ayina list ye gy'atera okukola era list ye y'abayimbi gy'atera okukola ebyo ebitaliimu ogenze gwe
ogenze mbukwembase yaba Nigeria neba no butasoma kibi Bebe Cool singa yali talina sente omwana yandiroze sikwogera mu bubi olwaliro kusawa yaliru bwogamba nti gwe buli kimu ogenda kiyingira kusasira bana mu mubiri olina entalo z'omwenaani Bobi Wine mubi zonna zikulemye okumalira mu embassy ye Nigeria oyingiddeyo ngani aba Nigeria bamugobye bamuweza aye diplomat foreign minister waffe ya apologizing Bebe Cool atwala yamalasi Nigeria si yamani it is the biggest economy in Africa baina badangote baina bani Bebe Cool muyimbi kyo Nigeria kwasinga the richest African is in Nigeria ngoja okwato munasi wabo an American cannot be subjected to foreign law because there is what we call American hegemony. America tetujoze kubanga si yamanyi netujetaga the law of essentiality ozalwaki mu UN yabajoga ekyasula League of Nations Germany ne Japan kuvamu these were powers ekibina ne kisigala tayunga kyere kakati America olwalero bweva mu UN kakati Bebe Cool bwava mu Uganda tufiirwa kikitubuli the law of essentiality tumwetagira nnyo ki nti bwaba taliiwo mpulira kakati tuze ngalabiyo wansi bwaba tuliwo teri kikukwetaaza mpulira toyina legacy okugenda mu celebrity to be famous to have a legacy byawukana si byebimu everybody can be a celebrity kwegenda weyambule ku street okaiti page yange bagiyita gundi they will follow you. Bad Black is highly followed. Is highly followed Bad Black. Yes. Kuna mako kuwemula. And ina following. Mpulira. Yeah. Blogger ba ina following. Mpulira. Kakati n'olwekyo Bebe Cool kyayina okukola. Nze Katonda yanyamba nti omuntu yenna obeerayo ne beweebuuzaako. Mpulira. Nti really can you take a camera ku consulate yeggwanga eddala kwembase nga n'omwana omutaakimanyi tebekubisizawo bifaananyi ku British Embassy oba ku Embassy n'emu gwe olw'amaalogo kitutte kamera munda babadde bajja mulaawo Bebe Cool babadde bajja mulaawo kwa ye musajja wattu olw'obutasoma nnyo toyinza kukyala mu Embassy Nigeria ng'oli mu t-shirt embwekusa ekyo olinga agenda okusala egundi olinga agenda okusala embuzi mu lufula n'ebyo ebiraasi byo to represent embutugenze kutesa go representing Uganda okola ku foreign affairs mulekera okutwaza ensi ya mulekera okutwaza ensi ya Bebe Cool mutu swazize ekimala bamba tebwasoma mugende mweba you are representing Uganda diru ali gwe wajibaddemu naye bamulabe mbuyajibaddemu ate gwe tomanyi kye bagoba babadde baagala babawe ku ssente Bebe Cool ebibayingiza muno si kulwanira music industry diru nabo babawe ku ssente oli omunene babonyebonye nnyo omukyalo eyaleeta amajega kuume mbu bamutiisetiise atiisibwatiise bwe yatuusa obikola institution enya airport n'ensirika immigration internal affairs n'ensirika n'akuba foreign affairs ku ttaka wano Kavululu president yagati tugenda kukkiriza nnyonyi yonna ebalakisi za attack buli omu abeere gyali Kavululu teyapangisa Ethiopian Airways nadda wano yagikomyawo nadda wano nga tewaliwo gwe bakkiriza ku kisaawe kakati gwe Bebe Cool mu lutalo luno toli mpologoma mbu bagende ku media batisetise abayimbi ensi yabata wano Bobi Wine bamugana okuyimba manyi bagamba ffe tuli mu byabufuzi nga bamuganya okuyimba baragamba ffe tubyesamudde nga tebalina ogula toilet paper byabufuzi kuba basasudde omusolo tubalaba bulabi Bebe Cool babadde bajjamu ne bannamawulire bamuwerekedde tebalina magezi you enter console the other is a Nigerian embassy. Nigeria is land here, private land. No, private land. To meet an ambassador in the US, the ambassador must be summoned. Era wano foreign affairs yagamba to summon his ambassador weerwa. Naseka. Major General Ngambage. Naseka. Naga me to be summoned by the foreign ministry. Naseka no kuseka. Bananga. Mwesi ya mwemba mwajo. Nga music industry ya mujiriddemu ebinyimba olwaleero abayimbi muli mu politics gwe mutamanyi na kumanya olwaleero abayimbi musabiriza Bebe Cool obate nze nali mu P3 nga ndaba firimu nga bagamba omunansi w'ensi emu bwadduka n'atuuka ku Embassy ne bw'oba obadde omugoba kikomye does he get even the general knowledge to understand to interpret situations tabimanyi bya international law tabimanyi bambi. What should he do? Mukati shati ebwe kuseki mbugwe
Nigeria wano Uganda isinga okwetaga Nigeria GDP ya mweliki nga namwe byamwe Uganda olwalere ekolaki nga Nigeria yatulemo kola singa sibali abana Kenya okumanya Uganda mbi Uhuru Kenyatta yatuyamba natuzimbira seaport inland port na Naivasha nagati bannange ebintu byammwe biremerayo Mombasa naye nga president bibalema okujjayo kamba yambe mbibasembereza katirera ine tezimbi bwanga standard gauge rail eyafete zimbi bwanga Tanzania pipeline yajimala eyafete zimbi bwanga kakati gali amawanga ga Nigeria bobo se kwogera na ambassador we Nigeria you must have some weight and intellectual weight ebyo biyimba byamwe byemuyimba bikoma wano bogolako this is a brand new release wano mubagwagwa bamwe bayaba Nigeria the brand Nigeria amaje gayo kubanga Egypt is the African power kwa hiyo Egypt katonda yagiyamba etula mu Middle East ate netula mu Africa kwa Egypt yasalaga n'ensalo ne Israel Sinai desert Egypt America bajagala nnyo olwa Suez Canal kubanga 80% of the world oil eyita wali era NASA yajigalako mu history kye tuyita tropical aggression Israel ya mulumba Bungereza ne mulumba ne Bufaransa ne bamukuba ngolo abalasi abamuwaga kakati mu nsendala ze bamanyi Ethiopia bajimanyi olwa ekitebe kya AU Nigeria bajimanyi fetwasomanga the biggest economy obutabo ngaba Nigeria basoyinka bawandika obutabo wale soyinka kinuwa chebe abo bonna ba Nigeria mutemunyina n'obwamwe bwabalema okuwandika respectinga ojomanyire Nigeria bana bayimbe bamanyi bipankira ko abamanyidde ebyabwe wano ebyokulwanagana the foreign ministry of Uganda should because we were ashamed to the fullest you invite somebody you protect that somebody and then you arrest that somebody mukayumba kembwa ali akayumba musibira muti ekitali mpulira put him under house arrest kuserena mu hoteli ye mumukwatirawo that's how they treat people from other countries man tukoye ebintu bino okuswaza amawanga gaffe ensi bwezito bwezikola ne mumuteka under house arrest Nemuwa security nemukuma because is now a monopoly of the foreign affairs ministry abavudde mu bano bakadeideyi simanya gundi na tweetinga mweteri abamanyi abayimbi ba Uganda teri abamanyi wobo yagala kulaba nteri yakumanyi gende Washington olwaleero tambuze ebigere olaba wali wana akuvaako waliweni wano gwe bamanyi genda Nigeria yennyini babamanyi kuki ono milioni gwe bali bamanyi ngakuba ennyimba nezikuba East Africa yonna naye kasita yatandika okufukamira ekapeeka ayimbya tubonga naawe ate afukamidde muzeyi tuli baafu muzeyi nkulopya oyo n'abantu ne bamugjamu obwesi image n'ebintu bino bituluma nti tebikolebwa bantu eggwanga lyaffe lifa nti foreign ministry esidise bebekulu ngali mu malasi ambassador ba mu meeting na malasi osibye ebirasi mu t-shirt embwe ku seti n'ekijini you go in a suit this is now a diplomatic thing this is now a diplomatic flow Saudi Arabia yatakasoki munamawuli Saudi Arabia naye singa Saudi Arabia teyina maanyi nti ina diplomatic power si ekitwa kyo kyandigitudde of course Bungereza neto obalangira we Bungereza Diana everyone buli omu niba yina kakati eno government etasobola nako esindika bebe kulu mutesegana za wani musindise kuye Burundi ni Nigeria the biggest economy in Africa Godulaka Jonathan abasajja bafuze Buhari aliko esente zayina ziri sebibuka musanvu ebya Uganda ziri sebibuka musanvu bali sirevo ya mu music industry ya mu jononye obero ta musinga produce Abitex ne Baji ne Balamu mube bategeke ebivu eyensoji bera moti ngoli muyimbi look at them soko batunole bambi ensi ya mwe mwajonona musirise ku ngalabiza mwe tukoyo kono n'ekitibwa ky'eggwanga lyaffe for us we travel we go to those countries to do business neno gyo passport yono tanogiraga mu bantu and you the country that arrested the musician who came to sing for you after an invitation
Gamba mama. Nze navudde Kenya. Bagenda gye twasayininga ne Rwanda mu code. Lino eggwanga terina ba diplomats. In fact Tanzania yesinga mu East Africa. Magufuli yagaana COVID. Nagamba taliyo. Wawulira abazungu bamuteekako sanctions. But no, of recent ba promoting the economy. It's working well. They know Tanzanians have diplomats. Odinga bamu omulimu mu African Union simanya yakulira development. Odinga agenda okutuka mu African Union. Omanyi nti yali se president just opposition leader Kenya. Bamu isa mulyango gwe gumu ne opposition ne ba president ba Africa. Ngaita mulyango gwe gumu. These are people who have built their images across the globe. Odinga tulani Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ne banyumya. Ngatono yagenzi. Diplomats be Kenya we bajja wano bakubuuzaako. You are nobody. Just exaggerated things byabazanyiramu tebabimanyi. Twamulaba jjo ne mu lukiiko lw'enale mwali emunyonyo ng'akuba kikono okufuna kaadi. Ne mubawagira bennyini baamumma kaadi okugenda emunyonyo ku manifesto lodge. Ensonga zino si za kuyimba. Mwe ebyammwe mwabyonoona. Ebyammwe mwabita. Mwayimbira mwami Museveni tubonga naawe n'ategeera nti music industry ina amaanyi. Gwe mbajje ndirayingako. Fashion zino ziyingiramu abasuubuzi ebya design. Ne beerwana tebalina bukulembeze. Nosanga ekapeka batudde ne genosale abatunda embaawo bazze. Geno nagaba ne kasoke meeting abatunda embaawo kuba bali organized mu musoke mulindeko mwesoti. Yensi gye bali. Kakati munnange ekyabaddewo it wasn't the role of musicians. Kino kyabadde kitiibwa kya ggwanga. No, it has take over the whole process. Neti byabadde byakuyimba. Let the musician go tumuwerekere n'okumuwerekera omunayigeeri oyo addeyo ffe twesorting. Who commanded the military to guard the what? The concert. One of the how did the dinner turn into a launch? The people who attended, which criteria was used for them to attend? How did they know? Was there an advert? What walabye chivulu nga kijjudde? Who invited these people? Atena abatendi. Bana babanene rate mulina kyebujjabako. Tebayina kyebagenda kukola. Badde bali mu boardroom ne agamba waayo. Boardroom kalantini. Emmotoka ezabadde zipakinzeewo. Kakati munange ensi bwetuuse. Kakati president Museveni baranga nti Gundi yategese ekivulu ngaga ani yakitegese. Nti Gundi his excellency twabadde mu board mwati Uganda limu abana n'ebya. Kati ono babebeko bo bajja kuno nakitiibwa kya ggwanga. Bana abasajja tebakyafa. Yagenda ayirewo bali omubiri yaswale ku lw'abaana b'abanene. Lw'abaana b'abanene tetujja kubyogerayo. Yategese ekivulu ekyo mwana wa munene nsemumanyi. Bajja mubombagatira. Gavumenti eziddako olw'okuswaza ekitiibwa ky'eggwanga olw'okonoonanga bizinesi z'abantu Nigeria, abantu basubulira Nigeria, abantu bakolera bizinesi Nigeria, temusobola kutwepankirako. Nti mwe mukoye bowadomo mutegeke ebivulu abalamba bakwate nga Bobi Wine ye mumukuba embooko olw'abantu okujja wiringi. Ebyana byamwe ate mulungaawe wali buli mugagga omufere betaaga okuzinkako emulungaawo buli gwoyagala ina ddiru omusanga mu lugo ogambye baana b'abanene ani anaabazingako gavumenti eddako bajja kwako nimirire wano defending nabaddeyo mu ddiru n'abagenza okuloopa omusango nabo baagala ddiru babawe ssente waliwo analumirirwa music industry olaba mmwe mwennyini musobodde you make a press conference as musicians after sitting in a meeting nemufuna buli omu n'atwetinga oli n'atwetinga oli bye byatwete yatamanyi tibireetera Uganda ebizibu abali e Nigeria Abanigeria bakolera fujje South Africa wano ne Shoprite katono bagigobe e Nigeria bano siba bantu bakwegendereza waliwo amawanga ng'oyino Boko Haram eri Nigeria ewamba abawala 12 ne balwepiga nekobawo nega nti nona n'abalala ono security ya mu Uganda muyina security Boko Haram ebakangemu Boko Haram ebakange tuletera bizibu Uganda ine bizibu imejia moyafa singa ba Nigeria be bayina namba zaba bayini bakuba tourism ya Uganda ne bagiteka ku they are followed all over the country gwe oyina following ya million yemu bo posting ekifananyo ofuna yo wanuke bantu 10 kwa bali bakufollowing basigala ne bakuta gokyala ba numbers ne batema mpulira olo kwane nenga batema no ekifananyo soka ki promotinga asika ki boostinga nafuna likes 10
the foreign ministry tukoze bubi nnyo kyasize ekifaananyi ekibi. Nigeria is a country, an economy esinga mu Africa. There are credible people here who are doing businesses in Nigeria. Don't turn this country to be a country of mediocres. Njagala tubeere nga tutemerera okumaliriza programu yaffe eno nga mbuuza mirundi bbiri alongside bandi mugogems bade bamutira abanaje bade bagenda mulaawo ne bannamawulire nga babavumbagatide bako nevuga ku Nigeria embassy ne bakasukeebu bulira mutasoma abwamu namudawo ne musoma international law what it means to go to foreign consulate. Well, how to go to a consulate. Njagala tumalirize with the way forward. What should we do for the country in case of the youth activists? Mchiche mulaba ekino kolibwa nga tumaliriza program yo lwaleero. One, we thank the youth abavubuka bali bagamba boyinza banyigiddwa mu byalo. Bobi Wine yakutte kati ku population ebadde eronda mwami Museveni ey'omu byalo badde bavuma otwebako otulo abakadde be bakumidde omwami Museveni naye kye tulabyeko mu byalo abantu bafunye political awareness. Ekyokuli Bobi Wine ekizibu kyalina is to turn votes, is to get voters obafuula obululu. Olina abawagizi n'abalonzi baawukana. Oyinza okuba n'abawagizi nga tebali mu voters register. Kyogamba Bobi Wine okuba n'abawagizi ayina okukuddira abawagizi abafuula abalonzi balonde. Mpulira Bobi Wine ayinza okuba n'obuwagizi naye nga tebaatwala budde genda kulaba nkalala oba mwendi naye nga baagala okukola ki? Awareness erina kuddaawo. Tibannaffe mugende mulabe oba okola ki? With the hardness of the European Union n'America okuteekawo sanctions kuba bye basinga okusupportinga government. 60% of our budget is supported by Americans. Police, they are trained by the skills from the US. The Americans. Equipments zetulina ezisinga obungi kubanga ya America bwe kuteekako sanctions n'amawanga amalala gali mu Bulaya oba tokyasuubulayo. Kati America yengeze kuteekako sanctions ne Turkey tekuwa ne Sweden tekuwa bonna tebakuwa. Have kyekiruma Iran era Iran singa tebadde China, Iran singa efeesi. Iran Katonda yagikolera ekirungi nti esalagana ensalo ne ba superpower bonna India, Russia ne China. Kati yekozesa tekinologiya wa bonna nti ebintu biyingira ekiro okuva Russia ne biyingira ekiro okuva China eka yagisobodde kubanga omuyudaaya yasse scientist wa Israel ekyaleese empawa mu nsi yonna nabadde ndaba Al Jazeera kyatiisizza ensi yonna. Omusajja bamukubye essasi nga bakozesa submachine gun etudde ku satellite kibadde tekirabikangako. Kiba kitegeeza nti omuyudaaya asobola okuba konvoyi ya President Museveni n'agimalawo nga tebamanyi kyebakuba nga emmundu eri ku satellite. Omuscientist wa Iran kye bamutidde mu Tehran mwennyini. Emmotoka okumanya eri gundi yabadde accurate baagambye mutazi we yabadde amutudde wano ngo tegamukubye bamukubye amasasi ana accurate ye kagwe badde baagalamu mu mmotoka naye ng'ekimukuba kiri bannange ensi buzituusa ffe tukyali oba tuliwa no ffe oluusi tuli basanyufu nti waliwo ebintu bwe biti ebicekinga kwoyo alowooza nti wali kiyinza mukwatako. Kakati with the powers of European Unions and American sanctions President Museveni bamuwangudde amanyi sijasuubira nnyo violence. Waliwo amagye gagenda okukola kuba kati galiko sanctions. Embwa bagiwanguddeko eri manyi kyekirungi kyadde kyensi nti buli omu alina amukola ki. Ennyama erumisa ludda kati. De Santo yali mugagga nnyo okubasinga bano. In fact De Santo yalina amaanyi nti Rwanda ne Uganda bwe twagenda okulwanagana ekisangano Ekongo Mugabe ne De Santo be baatugobayo. Era seewuunyiza nti endagaano ya Rwanda ne Uganda yasayiningiddwawo Angola okujjukiza Pulezidenti Museveni nti endagaano bw'ogivaako ebyaffe Angola embirigo yaffe ogimanyi. Battlefield ebeerako kwekongo twakalwanirayo entabeti naddala wano Eastern border ate awo wompagirira Pulezidenti Museveni mu lutalo olw'okuprotectinga Eastern border yawe Kivu Bunia abayekera bava eri ne bajja ne batigomya abantu basala ensalo ne batta abalonzi ku
abavubi ku Lake Albert. So when it's a security threat, I support President Museveni overseas. But with the sanctions, you know, kyetulina okukola kukuuma mirembe nakulaba tuli mu nkalala z'abalonzi national ideas abamu zaggwako tugende twefuule tuve mu bawagizi tuve n'ebisanyizo ebinakola ki tuve mu kuwagira mufuuke abalonzi kyekyo singa obukulu tuve mu kuwagira tweteekereteekera okulonda nga tugenda ne tufulumya mu nkalala z'abalonzi ne national ideas zaffe okuba nazo kulaba nti tusobola okulonda tufune voter turn up ey'amaanyi. Of course mbadde Kanka Kapita.